Inside Story Uganda, real source of political updates. Sabutukwaniriza. Tuina Dr. Edward Chikabi ono mubaka wa parliament akiikirira ekitundu eky'Entwetwe ate era naye musawo mutendeke tukwaniriza sebo. Weewaawo bannayuganda bonna mbalamusizaako nnyo omulamwa mulungi munaddala nti I'm a consultant doctor, consultant gynecologist. Tegeeza doctor wa degree ebbiri omukenkufu mu byobulamu. Nawe ekityo nzize ate oba oli awo tukubaganye ebirowoozo. Kiriwo kati olwaleero ne butya bwe tukiraba. Bali nnyo. Honorable Kyankwanzi. Ntwetwe erimu. Ate abamu tebabimanyi. Ntwetwe kozituwenze Kyankwanzi district. Era mbalamusizaako nnyo bannayuganda mwenna wano mu Uganda ne wabweru w'eggwanga. Ate bannakyankwanzi mbalamusizaako. Yajjanja buli kizimba ne bamuwa akabi. Mpozi lwaki togenda tayogedde nti ava na musinde kya PLU. Ekyo nakyo kikulu nnyo. Era ku mukaaga tubalizeeyo ekyegeegwa. Kulumka tubalizeeyo ekyegeegwa. Kola ojja okugiraba. Alina sayirini esinga eya IGP. Baaba eri sayirini ekubye katanziruke mu kkubo. Okay, good. Ono ye Honorable Namere teetaaga ndowooza kwanjula nnyo. Nedda togenda kuŋŋaana kubuuza ku bantu. No. Ogenda kubuuza naye abantu badimbaga nti linnyo lyekoledde ennaku zino ng'omu ku batava mu mawulire. Ndakulabye wabadde ebudaka then ne mu parliament era nkulabye leero you all over namusiza kubatulaba munaye abantu bwe bataatwogereko bali ewa. ndabye senior minister wangagamba olina okwetonda. Okwetondera ani? Dr. Patrick Wakida ne bannabudaka ndowooza. Ani akyogedde? Ndabi mu parliament eyo. Sibadde eyo. Ndowooza bwe nnaagenda bajja kumpa report. Bwe nvudde mu kakiiko badde nnina ebyokukola. Munnaye nze ne Budaka nagendayo nga President Museveni yantumyeyo. Ate mu kugendayo ababaka baayo be basaba President Museveni nti tusaba otuweereze ku Honorable Namere oba Honorable Balamu. Era n'atugabanyaamu district 7 n'abaako gye yasindika Balamu nange Namere n'ansindika gye yansindika. Ababaka b'e Budaka bampeereza ebbaluwa esiima emirimu emirungi ennyo gye nakoze. N'olwekyo okuggyako ng'oli mubaka w'e Budaka nga yakomplaininga oba nga President Museveni eyansindikayo yakomplaininze oba abantu b'omu kitundu ky'e Budaka ebitalina makulu nyizo obutabiwa. Speaker Tayiwa tumuwulidde ng'aga nti Minister namutegeeza kujja wanannyonnyole ntalabise. Ku ssaawa 4 yaŋŋambye ssaawa 4 era ku 4 nabaddeyo ku Parliament. Omukulu yaŋŋambye ssaawa 4 n'endowooza wabaddewo miscommunication. Okunnyonnyola nkusobola mu Luzungu ne mu Luganda n'Oluswayiri. Parliament ejja kumpa time nnyinnyonnyola. Again nkulengeddeko mu kakiiko. Mpozi kyeweerabidde ogamba abantu nti omubaka w'e Budaka omukyala anneebaziza mu Parliament. Ekyoyinza okuba kirabye. Honorable Noel weebale kusiima mirimu gyange omubaka w'e Budaka. Ababaka w'ewalala muninde munannamulira ku byenkoledde mu district zammwe naye ab'e Budaka bo bakola ki? Basiima. Mukwano gwammwe ali ate gwe mbalabye naye Honorable Betty Namboze gwe ne senior minister ombalabye mu kakiiko ka Park Local Government era nga muttaanya ensonga ne mukwano gwammwe Honorable Namboze. Ensonga tuzitambuliza ddala abantu twongera okubannyonnyola ennono eno eyatandikibwa President kubanga yagamba nti kino ekisanja kyakubeera ku ground, kino ekisanja teri kwebaka teri kulya nguzi. N'olwekyo no more politeness towards the corrupt. Nze nga bwe nabagamba nti rules of engagement nzijja ku Commander in Chief. I will not be polite towards any corrupt person. Abalwadde bwe bagamba nti gwoggalawo eddwaliro n'ogenda e Kampala n'oggalawo health center eri e Kaderuna munda ewali abantu abatasobola na kwekubira the powerless. N'oggalawo n'ogenda e Kampala mba nnina kukwasa maanyi. Otherwise bannayuganda mbalamusaako mwebala emirimu gye mukola mwebala okutusiima banaye famire y'omukulu Alex Mukulu sinza butabasaasirako. Abasiraamu bagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi twebaza emirimu omukulu oyo gye yakola n'ebitone bye yakwatako tubasaasidde nnyo. Ab'e Masaka mbalamusaako ak'enjawulo abakyala ne Uganda yonna mambo vipi. Webale nnyo Honorable Justin Namere. Tuyina Dr. Andrew Lutaya Musisi ono ye president oba yakulira
abasawo bano betwogerako ekibiina bakiyita Federation of Uganda Medical Interns yono Dr. Andrew Lutaya kwongera okubeera nga naye ayongera otunnyonnyola ku nsonga zaabwe. Dr. tukwaniriza. Siimye ssebo. Amannya mugawulidde yenze Dr. Lutaya Musisi Andrew. Ntwala omukisa guno okwebaza aba-NBS abankomezaawo omulundi ogwokubiri okwongera okutaanya era okumanya ensonga zino ez'abasawo. Okay. Ntwala era omukisa guno okusaasira abo bonaafiiriddwako abaabwe. Mukama abagumye era mubeere wamu naye. Akasembayo namusaba abasawo bannange abali ku lutimbe luno bakutumidde era bagambye amaaso bageegese barometer akasa. Thank you. Tutandikirawo wennyini. Dr. leero government ekubye enkyukira ku nsonga zemaze ebbanga nga mwogerako n'okwemulugunyako. Okutandikira ddala mufunye mutya amawulire gano olunaku olwaliro? Webale nnyo ssebo. Amawulire tugafunye nga bannayuganda balala bwe bagafunye nti ku mikoto gya TV egy'enjawulo Parliament ebadde mu session ngera okuteesa ku nsonga zino kugenda mu maaso. So naffe ne twegeka amaaso entimbe za TV ez'enjawulo okuba nti tuwuliriza minisita w'ebyobulamu kyayogera ne ba MP babadde boogera ku nsonga zaffe zino. Cabinet bye yasalawo okuwansaringa oba okuddamu eri ensonga ze twabawa. Okay. Muli bamativu ne nkyukira government gyekubye? Kankuddemu bwe nti omuntu bw'akuwa amatu n'akuwuliriza n'agezaako okuddamu ebimu so agamba nti nno ogenda muyisaamu amaaso oba ogamba nti byakoze si bikulu. Wabula kyetugamba nti ensonga ze twawa tezatunuddwamu mu bujjuvu bwazo. Nze ziriwa nsonga kizomawa government? Webale nnyo. Naye nga sinatuuka ku nsonga zino nandyagadde nnyonnyola abantu abatulaba medical internship kyeki. Bwe naakuwa ensonga zino nga si kikunnyonnyodde tugenda kukomekkereza nga waliwo confusion oba obutategeeragana ku nsonga zino. Abamu bazitegeera abatulaba aba tebazitegeera. Wano we tuli musawo munnange nkulamusizza nzikiriza azitegeera. Musawo munnange yaba musawo munnange sebo Oluganda kyerutegeeza aba musawo munnange olina okwebuuza ku yeso kiri ng'abasawo. Charles leka Dr. Nyonyole. So nsaba onzikirize nnyonnyola. Yes, please, get a mask. Tunula wano. Sebo get a mask. Kale. Medical internship. Ande baba kutera baba traumatizing. Charles leka musawo. Dr. Tokkiriza Charles kujja ku nsonga genda mask. Abasawo tumanyi kukaayana. Tumanyi kunnyonnyola. Era bwe naafuna nnyonnyola Dr. tuddamu ebyo genda maaso nnyonnyole. Obutannyonnyola bulungi. Kale. Medical internship kyeki? Abatulaba kitandika bwe kiti nti omuntu nga tanatuuka ku mutendera guno asooka n'ayingira university oba setendekero ez'enjawulo Makerere, Busitema, KIU, Mbarara ne zifaanaganako bwe zityo ng'amaze okusoma senior 6. So bwe tuyingira mu university zino tusoma emisomo gy'obusawo. Emisomo gy'obusawo gya bika bingi. Abajjanja b'endwadde abalongoosa bali awo. Abakwatagana ku madagala enkola yaago n'engeri yogakumamu nga malungi nabo bali awo. Bannansi ababudaabuda abalwadde nabo bali awo. N'abazaalisa. Nga bano nno basoma ebintu bino ku mutendera gwa diguli. Nga bayingira university zino wabaawo okusaba kwe bawaayo nti bannange nsaba nyingira university eno nga ngenda kusoma emisomo gino nga ngenda kwesasulira okumala ebbanga ebyo mugambye. Oli n'agamba nti ngenda kuyingira emisomo gino nga gavumenti egenda kunsasulira. So ne tusoma koose ezimu za myaka 5, koose ezimu za myaka 4 kutambula bwe kutyo. Mu kusoma okwo wabaawo emisomo gy'okulubaawo, wabaawo emisomo gye tukola mu woodi. Bika bibiri. Mutendera ogusooka giba misomo gya bitabo okulubaawo. Omutendera oguddako emyaka emitono giba gibulayo malirize. Giba mitende oba osoma
malwaliro gano era universities zino yensonga lwaki zirina amalwaliro zirina Makerere ina Mulago Mbarara ine eddwaliro lyayo Mbarara Busitema ina Mbale Regional Referral KIU ine eddwaliro lyayo olw'ensonga eyo kaakati bwe kiggwa ekyo omusawo ono university erina okukakasa nti nno okusoma nga bwe nkunnyonnyoddwa akutegedde era mu butuufu agwanidde okweyongera ku mutendera okola ki oguddako emyaka giri 5 oba 4 giweddeyo gavumenti gye yali esasula oba gye yali yeesasulira kaakati olwo omutendera oguddako ne gutandika medical internship ffe tukola internship nga tukyasoma tumaze kusoma nga tugraduate nze era poliisi eno endi wano owa kamera oba anaagiraba bwetyo bwetunnyonnyola nti ssaawa zino ekikyanziyiza nze ow'e Makerere kubanga ninda omukolo ogujja obeerawo mu January owa university endala graduation ezibeerawo nga mu maaso kaawo nga twakamaliriza transcript baziyina medical internship terina kyeyongera ku transcript yange era bwe maliriza gavumenti okuyita mu bitongole byayo etuwa license eyo bw'ogisoma egamba oli qualified netekawo course ejo oli qualified in osobola ogenda okuweereza kakati internship tuweerereza bbanga ki ani atuvunaanyizibwako ebibuuzo so internship tugitandika nga tumaliriza university Dr. Chikabi tuwulirize okay so bwe tutandi gavumenti etulungamya negamba nti bana abavudde eno mujje mu kanso zino musabe license era musabe ng'omuntu asaba kati no kankubuulire tusaako CV ng'omuntu asaba omulimu ne tusaba gavumenti okuyita mbina ebitongole etukkirize then ne batukkiriza ne batudeployinga mu malwaliro gaabwe ne mu malwaliro ge balina enkolagana omwaka ogumu so internship eri part of your training no Dr. Chikabi for a license in Uganda meaning to say you're even free Dr. Chikabi don't worry yakujja so bwetwogera ku internship eyogerwako eri kitundu ku kutendekebwa kwammwe ng'abasawo mwami Kungu okutendekebwa k'omusawo kw'okutegedde nga sinagenda kuddamu nsonga okutegedde kwa mirundi emeka tugende ku nsonga eri ku lwaba tulaba kutendekebwa k'omusawo kwa mirundi emeka ndi ku internship ati ekigambo training nkubuuza nga sinakiddamu kuba kijja kunkakasa nti mumaze emyaka 5 nga mutendekebwa okwo kutendekebwa okusooka okulabye kati tudda ku kwokubiri okwokubiri kulimu ebitundu bibiri kwe mbadde nnyonnyola naye ate n'onkomya wakati yangu olw'obudde so okwokubiri kwe kutendekebwa okuddako nti okutendekebwa kuno okuddako ogenda kukola bye baakusomesa bye walinga oyigirizibwa ku woodi ku luno nga okola ku mulwadde ayina obulwadde oba mu theatre ng'olongoosa naye nga waliwo nga mukama wange Honorable MP ayina diguli ezo ng'alaba ky'okola kitegeeza under supervision ate si kumala myaka gyonna 12 nti buli lunaku wajja bawo supervision kubanga osomesa muntu amaze graduatinga mu ekyo singa oli omuyizi student so olaba nti omuntu ono katugeze cesarean section okulongosa omukyala akoze eki alemereddwa okusindika okitegedde nti nkitegedde in fact nkulabe bw'okikola kakati giromu kubanga ne bano si bangi malwaliro gaffe kati giro bakwasaganya kangene kwasaganye kino training eyo erimu okukola yensonga lwaki batuwa license nti bw'okola obubi in fact ovunaanibwa bakutwala ne bakuwozesa omusango olaba bw'otidde mpuliriza so bino ebintu bitwale nga bikulu well ensonga badde otuwa kati ekyo kitegerekese kati nzire ku nsonga esebo kale ensonga zino olw'obudde ngenda ziyitamu emu ku emu tozinnyonnyola mention ngende eryabakuteesa abalala so ensonga esooka gye twagamba nti twetaaga poliisi erina
govern nyambaka o govern kiki mu Luganda police okufuga twetaaga police erina okufuga internship y'abasawo kimu n'okusoma kw'obusawo nga wenkunyonnyodde emitendera egyo nti walina yes amateeka weegali agogera ku nsonga zino naye walina obbaawo police kubanga twakizuula nti buli mwaka ngerayo mwakyogera wano jonga ndi wano nti buli mwaka wabaawo kwekalakaasa naye ate waliwo ensonga endala ezimu eziri mu universities ezo abatali basawo zotayinza kumanya so ne tugamba nti ekyo police eno kebeerewo police nejja naye emitendera tegyagobererwa kati nga tugamba police gye mwaleeta temwagoberera mitendera mituufu musooke mugizzeeyo mugikanyeeko kyamukisa mulungi nti nabo bakkiriza ekintu ekyo ne baga tugenda kiteesaako njagala nkuwa ensonga zaffe mukama wange kungu so ensonga esooka kuzzaayo police yemu bagikyuse bagitereeze kireme kupapirirwa eyokubiri okufa okulaba nti nno ebigezo bye bagala okuwa omusawo ono amaliriza emisomo gya university tekyetaagisa kubanga kuli okutendekebwa training kwa njawulo n'abagwa ebigezo ebyo mu maaso ebyo nga bwe tunaaga abagwa okutendekebwa okwo ojja kizuula nti tekiva kutegeera oba butategeera bintu bingi ebiri awo so nga tugamba ebigezo nabyo kikyamu ekyokusatu welfare embeera y'omusawo ono mwakolera nga n'ensimbi zasasulwa kwozitadde eyo nebadde ensonga nene era bagiwuliriza. Dr. Kikabi, yes, oli consultant doctor obadde ne mu parliament olunaku olwaleero lwaki olowooza abaddewo okusika omuguwa ne government ku nsonga eno ate nga si gwe muli ogusoose ebbanga lino lyonna zijjukira ne mu 2017 embeera y'emu yaliwo ekyaleetera n'abakulembera abasawo ogende wa president ne babaako bye bakkaanyaako ebbanga lyonna tubadde mu kusika muguwa bwe kuti lwaki embeera eno eri weewaawo okusooka kwa byonna nga sinabakwanukula kansooke neebaza omukulembeze eggwanga his excellence president we Kaguta Museveni ne kabineeti yo mwebale kuleeta eriiso eryo si lya bwasseruganda kyokka naye ery'obuzadde ne muddayo ne mwekenenya ne mugamba okay nga bwe twagala okutereeza ekintu obulungi mu butuufu bwakyo leka tukkirize tukompromisinge turesindinge paati ya police ekyamazima wano abaana bagende internship etambule era ne sente zibaweebwe tweyanzige tugamba nnyama ntono okayana eri mu nkwawa ate era netwongera ne tugamba nti akatono kejuna mu liiso okitegeera so tuli basiimu tweyanziza tukimanyi bulungi yes declaration nga bweri akakadde kamu n'emitwalo 2 mu 8 mu 6 mu 9 mu 29 naye nga bw'omala okutemako pay as you earn wasigala akakadde kamu take home tukimanyi bulungi sente ezo tezimala okusinziira ku bwetaavu obuliwo naye tuli basiimu kubanga wakiri tufunye entandikwa ekyo kyo nkyebaza ne sikwebaza yenna ate n'ennyongera era okwebaza your excellency ne kabineeti yo okutwaliza awamu nti mwazeemu ne mutunuulira ensonga mu bugazi bwayo ekyo nkibeebaliza kubanga kiba kitegeeza otuwadde entandikwa you a good listener and a perfect leader ekyo nkikwebaliza nga nzirayo ku nsonga ya muzeeyi kungu ogambye lwaki tubadde nga bwe tuti buli kaseera tukogenda mu internship okucocyolikana ne kujja tukogenda mu internship okucocyolikana ne kujja waki tubadde bwe tuti kyekyamazima nga muto wange bw'abadde agezaako kunnyonnyola lwakuba abadde agezaako kunnyonnyola ng'omusawo ate nga gwe omutwala sipiidi oyagala kunnyonnyola ng'omukulembeze oyagala kunnyonnyola nga politician ate nga ye ayagala kunnyonnyola ng'omusawo wabaddewo obuzibu ng'eggwanga nga tetuyinaawo yandibadde nga governing policy etuyambako okulungamya obutuufu butya bwe twandyagadde okukola ensonga zaffe zino y'ensonga waaki buli kohoti y'abasawo ebadde emala tubadde nga twesanga nga tulinganga be bategeezezza eggulo limu nti waliwo abasawo abagenda okumaliriza okusoma ku university bayingire internship ne tutuuka n'akaseera wano mu 2018 twatuuka okukola supplementary budget ya billioni 18 bw'oba ojjukira nga twekwata bwekwasa eno n'eri okulaba nga sente zifunika internship egende mu maaso kati ku mulundi guno police bwekoleddwa nti kyannaku nnyo waliwo step gye twabuuka step eyo yali yakwebuuza ku ba technical experts abali eri munda
bano abali mu kukitwala mu maaso bali balina okuteebwa ku mmeeza amanga the stakeholders okwebuuzibwako basobole okulungamya obutuufu ekyo bwe kitaakolebwa ne wabaawo okubagana empawa poliisi neefuluma naye nga waliwo enkwagulo nga 3 munda mu yo si yonna nti mbi nungi naye waliko enkwagulo nga 3 munda mu yo nga ziriki ng'emu ku nkwagulo z'abadde agezaako okulengeza kuyo akulaga nti tetwateekawo nkola nuŋŋamu eyogamba abaana bano banaba bagenda okukola internship ddala ekyamazima tubatadde bwe tutyo tubateeredde ensi nti balina okwerabirira balina okweriisa balina okukola balina okwesuza ekyo kyo that was an oversight ekyamazima ekituufu kirina kubeera bwe kiti wammanga nti abasawo bano abagenda okukola internship oba ba pharmacist abamaze emyaka 5 ku university oba babadde ba doctor abasomye MBCHB that is bachelor of medicine and bachelor of surgery oba banansi bano tetubalengera nga bayizi muna Uganda tuwulira yalowooza nti ba intern doctors oba abasawo ba intern bayizi it is a prerequisite to their qualification omwana ono university mutadde ate jjukira tewerabira mu myaka 5 wabadde asomera buli wandibadde nga research abadde nga agenda ku training yakasa meme malwaliro ate nawamu buli wabeera mu lecture room lecture hours abeera ne lecture hours nga 12 olunaku naye nga mwezo 4 zeza theory ezisigadde 8 za ku ward era n'akola ne rotations ku ward n'agenda mu maaso ebintu bino okubibeeramu akaseera ne katuuka ne bagamba gundi ogwanidde okuweebwa diguli eno ey'emakerero beyembala oba eyawa nga bw'omala ogiweebwa ekiddako kiikino oli waddemba okukwata olupapula lwolwo bangi bayirawo kino Your Excellency njagala okikugamba sente z'eggwanga ly'okulembera ne kabineeti yo nyingi zitokomokedde wano nomala n'otuteekamu omusimbi omungi nga nze Dr. Kikabyedwa nasomera ku ssente z'eggwanga ly'okulembera taata wange mwava eri mu Kyankwanzi yali tasobola kumpeerera ku diguli ya medicine and surgery naye ssente ezo bwe tusomeddeko bangi muffe olumala okuva ku university bapaba olw'okubanga embeera eriwo ebadde si nnungi tukwata bukwasi ebipapula byaffe ne tubuna emiwabo n'otuwulira e Rwanda n'otuwulira e Congo bangi bali Botswana bangi mbasanzeeko Sierra Leone ate bangi bali Australia bangi bali Canada kubanga university bw'emala okutta n'ekiwandiiko kyekyo oli full-fledged doctor ekisigadde kugenda mu nsi mw'oyagala opracticingira n'owaayo ekiwandiiko kyekyo ensi eyo n'egamba leka tukulabeko ku woodi zaffe ng'okola ebyo by'ogamba university bye yakukkiriza okola bwe tunaalaba nga tukakasiza nti kyekyo ensi ezimu zikuwa na myezi 3 ensi ezisinga ku kyezikuwa emyezi emeka 3 naye Uganda nga Uganda Your Excellency tulina policy ebadde ennungi mu ekyo nti ffe tugamba ne bw'obanga obadde musawo ya qualifying de Canada oba oli Russia oba oli China yadde ovudde mu America bw'ojja wano tokkirizibwa kwata ku bulamu bwa Munnayuganda paka ng'omaze okukola omwaka mulambo gwa internship so nga atoze n'ebiwandiiko nga biraga nti obadde dokita mu Australia oba Canada so internship si training y'abayizi bano nga be tukitwala wabula lwe rutindo olukuweesa olukusa okwata ku bulamu bwa Munnayuganda ti ne bannaffe bangi abakwalifayingira mu nsi endala Canada China Australia America be bakomawo wano tebakkirizibwa kukwata ku bulamu bwa Munnayuganda paka nga bazze ne bayita mu katiba ke tuyita internship kati obuzibu buno ti abaana bano bakola essaawa 48 abamu essaawa 72 abamu essaawa 24 kati bumala ozikola nga beesuza beeriisa kubanga ate amalwaliro ge tulina kubanga era mbadde ngamba obuzibu bwe badde buli amalwaliro ge tulina agamu yes gayina ebisulo naye agasinga obungi mu internship center ebisulo tebiriiwo tulina abasawo 3 baabakuba obutayimbwa nga bakkirira wano omubirane Katanga nga kkirira okujja kubanga beesuza tebalina ssente zibamala balina okugenda mu buyumba obunaaja mu nsako yaabwe eyo entono ey'emitwalo 75 gye badde nga bafuna ate poliisi gyebadde gyewo egyo 75 kati mu kweyiiya omwana bakakatayimbwa omu yatugendako babiri basobola okulongosebwa omusayini gujjibwa ku bwongo naye ng'oddayo ku kiri nti tetulina bisulo ku malwaliro okwo ate n'ekirala tetulinawo nkola ngenderere ey'okweriisa balidde batya ate era n'ekirala sente ziri zabeeranga zijja nga tezijjira mu budde kubanga twabeeranga tetutaddewo nkola nnuŋŋamu ey'ogamba nti bajeti eno ogenda ku kino kyova olaba wano 2018 gyobadde yogerako twatuuka n'akaseera okujja okusaba supplementary ya biliyoni 18 kati mu kino nze kye neebaza Your Excellency
tiwataddewo okutu n'owulya nobagamba musooke mulindeko stampidi nga begenda mu maaso leka abaana bagende mu maaso ne internship yaabwe kino tukitunuulire eno emabega ekyo kibadde kirungi. Honorable Namere nga cabinet baminisita mwasinzidde ku kyokkola enkyukira eno tugaye nti mwawuliriza okukaaba n'okulaajana kw'abasawo bano. Ekisookera ddala nsooka okwebaza baddokita abagezezzaako okutulungamya naddala Dr. Kikabi MP kuva ekyankwanzi eyo kubanga ye akutte ensonga zaabwe n'aziteekera ddala mu policy making. Njagala okusooka okuggyawo okuwuddiisibwa abamu kwe baagala okuteekawo nti gavumenti ebadde eteekeddwa kuninga kyaddaaki gavumenti nekkiriza government succumbs to pressure. Those are misleading politically sentimental headlines. Ekyo kikyamu nnyo. Ensonga eno erudde nga gavumenti egikubaganyaako empawa nga ekizibu si ssente na budget pase wabula ekizibu direction ya health and the quality of life of Ugandans ne risk eziri mu nsonga eno abamu ze bajja okutwala ng'ekyokuzannya. President Museveni yababuulira era yatubuulira mu cabinet ne ku State of the Nation address ne mu kwogerako okw'enjawulo n'agamba nti groups nnyingi omuli ne bannaddiini yagamba alinayo olukiiko lwe yayinanga lwaba bishopu bokka, archbishop ow'abakatuliki ow'abakristaayo naye ne groups endala ne bamugamba nti munnange bw'onaakwata ba intaani n'obasasula bano abasawo babadde batakola olabana kati babadde basuulawo ba intaani olwo tetujja kuddamu kukola ki kubalabako. Ekyo kimu. Ekyokubiri era pulezidenti y'omu ne wabaawo abaamuwa mu intelligence abaamuwa obubaka nti bannaffe abamu bakwata abaana ba intaani abali innocent nga ye talina musango yazze intaani dokita azze kukola naye kati bano abamu ababbi n'abalabbayi akwatayo ba intaani be bana ne bakola mu ddwaliro kyokka eno mu ministry esasula n'ajjayo omusaala gwa baddokita 30. Kugamba nti abamu babeeyambisa nnyo mu kupalapalanya ba ghost health workers kasitaaba ne ba intaani kimwanguyira okuteekawo abakozi b'ebyobulamu ab'empewo. Ezo nno ensonga nga si z'ensonga entono z'olowooza nti ojja kubuusabubuusa maaso. Kati tuludde nga gavumenti ekubagana empawa nga tekubagana nti tetwagaliza ba intaani wabula nga tuteekateeka ku ssaawa ey'okubasasula. Ebyo twerinze tutya embeera eri ey'abannaffe abamu abagenda okwagala okwabusi nga tuteeka advantage nti ono intaani dokita mupya be bali be basupervisa be basiniya ajja kwagala okgenda n'ekyabwe babasuule ngaawo bo bagende mu makiriniki gaabwe ate era oluusi babeeyambisa okuteekawo ghost workers. Ebyo bwe twamaze okubisalira amagezi ag'enkomeredde gavumenti kwe kugamba nti kati kyekiseera ate tukwate ba intaani bafune ssente. Twali mu lutuula olwasooka oba olwokubiri lwa parliament owekitiibwa vice president ndowooza olutuula lulabika lwe lwali lubayisa order paper ku olwo kwaliko n'okubayisa to move a motion okubayisa parliament okusekendinga the appointments. Ensonga eyo neereetebwa naye era vice president n'akirambika bulungi ti ffenna si ba opposition si ba NRM si ba independent. Ensonga y'abayintaani okusasulwa tugyagala ne prime minister n'ayogera ekintu kyekimu naye ne bagenda mu maaso ne banjula reservations oba obweraliikirivu oba obutali bumativu obwali mu biyinza okuva mu ekyo because you can completely cripple the medical sector
bw'otakikwata bulungi naddala ng'odiiringa n'eggwanga ng'eryaffe ery'abantu abatalina mazima. Tolowooza honorable Nambere nti wabadde n'obuzibu nti waddewo ekizibu kya communication oba message obutateekateeka bulungi message esindikibwa eri abasawo bano kubanga mu kusooka basooka tuga nti kati tukijjeewo bonna tebajja kubeera nga bafuna ensako eno bwe waayitawo akaseera nti kaka ensako tugenda kugiwaako abo bokka gavumenti bezesasulira oba besasulidde emyaka 5 egende mu maaso n'okubasasulira akazito kotayagala tugenda gavumenti yateddwako akazito bwe bakagiteekako nga bwe tuzze tulaba because bano baali babasindika nadde okugenda mu malwaliro ne bagaana okugendayo okutuusa ensonga eno ng'ekoleddwako. Ndaba nga waliwo obuzibu mu ngeri gavumenti gyekuttemu ensonga eno naddala mu kusindika message eri abasawo bano. Obuzibu bujja lwakuba ebintu bya gavumenti bingi ebiyingizibwamu ebyobufuzi and then we get lost in translation kugamba ne bibuliraawo mu katogo naye ng'ekyamazima kiri nti era ekimu ku bigenda okusasuza bayintaani nti kinnyonnyoddwa nti kale ye already aba musawo naye ng'ate ayina okukola intaani. Internship in the normal basic sense of internship world over babanga abagatta ku gwe intern. Nze bwe nali nkola internship mu law school lwakuba nti ekyenjawulo ate eyaffe of course eya LDC ogikola mu maze LDC naye eya law school ogikola okyali student. Nagenda nenkola internship nagikolera mu basajja banje Sabiggu Lukwago Company Advocates era nga nkola ne Council Segona Honorable Lukwago Mulodi w'ekibuga Emeritus ne Managing Partner Council Katumba. Kati nga nze nfunamu to make me a better lawyer. Ngira nga nsanyuka nnyo bwe mba ngenda bawerekera mu kooti oba ne baŋŋamba kati gendo owerekereko junior lawyer adijaninge kati kwata fayiro zino kakati tegeka legal memorandum kakati wano tuwe brief nga ndaba kigatta kwani kunzi tebwengenda ne Council Segona ne ndaba style ye y'okuwoza n'eyoono ne kakati naye ekyabano kyanjawulomu nti kale bo already aba ya graduatinze. Okay. Oluusi nga n'omuzadde abadde amuweerera amanyi nti nze nnakugyeko engalo wa graduatinze ate okyansaba sabbuuni kyanjawulo kati nga bw'ogambye nti miscommunication ewamu kyali kyalemwa okukategorizinga nti oli aba takyali student wabula kati aba mukozi ng'akola naye nze ndowooza kazaala bulwa yonna we yava sikinenyeza nabayintaani lumu nali ku mukolo ne Honorable Serukenya MP ku kaadi ya NUP yajja mu constituency yange ye Masaka twali ku mukolo ogwa Equator University nali mugenyi mukulu nga ye special guest nga ffenna tukyali ba candidate naye ffenna mu pledge ze twawa bayintaani twabagamba nti we pledge to you nti ewanabeera discussion yonna erimu okusasula bayintaani. I don't know if you were there or not. Mugabira, I think their friends babagamba kubanga yali association eyaba medical student leaders bonna ne tuba pledging nti ewanabeera okuteesa kwonna okulimu okusasula bayintaani tujja kuyiwawo omubiri and I promise you discussion eyo bwe yajja mu parliament nze omu kubaayogera ne Honorable Serukenya he's on the Hansard he submitted so ffenna tubadde tukyagala naye kyajjira mu abuse nti waliwo abakyabusinga ne bayingirira ddala mu corruption n'absentism olw'okuba alabawo bali abaana bayintaani era kireese challenge gye tuli katono nnyo Adam kireese challenge gye tuli nti okay kati bayintaani baakusasulwa naye ffe abakola ogw'akagoggo bweggwanga abamu baalifudde lyakagoggo nti munnaayo mumala kukozesa ku iron hand abantu ne bakola ekituufu n'olwekyo ffe abaakagoggo ate tugenda kulemerako nnyo kati okugoberera okulaba nti abasawo ate tebalekera bayintaani bokka. Oli yandibadde alowooza nti kyandibadde obvious nti abasawo bano abakyali mu kugezesebwa naye olw'emirimu gye bakola n'ebibaddewo ebbanga lyonna embeera bwe teyandibaddewo
lwaki tutuuse ku kino and lwaki kitwalidde gavumenti akadde akawanvu ennyo okukkiriza okusasula abasawo bano. Kakati tunuulire ekirwadde tetufuuka omusawo otunuulire ekirwadde the National Resistance Army occupational ndake bakyeyina kino kirwadde it's not confusion, it's sickness. Otandika ne my neighbor soka ne my neighbor Dr. Chikabe tweyanza ne bwomuwolo nakululamba Dr. Chikabe nsaba wandiika nakululamba nga yambadde yereeyo ne stamp eriko tukweyanza ofuusa omuzadde kakati omuzadde bwagwira abaana ennyama ojo olumu abeebaza president uliyere mukyala namere omuzadde nannyinimu nyineeka bw'ogula ennyama n'ogula omugaati ensi yona erina okuba nga ekuba enduulu weebale kakatolaba ogulidde abaana. This is your work. abaana badde bali ebijanjaalo mwaka ku mwaka ali ebijanjaalo esimmere omuzadde abagulidde kanyama. This is your work. Omulimo mukulu Museveni gwalina okukola gwe guno amalwaliro okuba n'abasawo. We are debating it now because byamulemye. Okulema otegeeza ki? We are debating confusion. Kakati bw'owuliriza consultant kanjewo nsimbi zijje ogende ku confusion eyo yennyini gye njagala onyonyole bulungi.